oli mwana wa Sobbi woba oli mwana wa Sobbi ono nga mutamanyiwe oli adi mwana wa Sobbi oli muwala wa Sobbi nga tonnafiirwa alijemugezako gamba bifo kyomugamba nti kyali kya kitaawo muli basanyufu awumule mirembe mbutunuzeemu kamera okyogere ekigambo ekyo ogambye tataata yetaga awumula abonyabonyiza muwala wa yuno waneeno akugambye ekitange yafudde ekitange omuto omuzeemu otya kitalo nnyo kitalo ddala ebikolobero byabadde akoze bannansi abadde yetaaga n'awumula naddayo ew'omutonzi eyamutonda nasobola okukola ki nasobola omulamula tomugira bagaba batya kitalo nnyo kitalo ddala mwannyina naye amazima gali nti kekiri nti yali yattisa banne ebitalo ebyawera ngate Bible ekyogerako botisa munne kitala nawe nakufa ki ya so kati okwewanika gyaddeyo wanamu ngeri gyatukumbula abantu amazima amatuufu gabadde nti naye abadde mullo nange muyino wange yafa mu ngeri bwetyo nga yali atugomya ekyalo agawala ino olumbe tetwalukume waka kati sokoleke bulijjo wano banational gye tuba tufiirwanga abantu netusonda amabugo getu yafiirwa kitaawo omutwe omuto Sobbi abise mugenda kumusondera amabugo kigambo ekyo ndaba ndowooza okukiwaako ansa kyandibadde nti ya mukungu bagatukungubagira wamu nga bwe kiri ntemukusanyuka tusanyukira wamu era amabugo si bwe buzibu tusobola okugawa awulira singa aba nga tutegeezeera olumbe ne lukumibwa naye ekyoli kyobadde ososa okumbuza ekyoli ekyamabugo kyo tugawanga era tuyinza gana gakuwanga gwe yafiiriddwa naye ekyoli yakola ebikolobero ebyo ffe tetulina musango ffe tetulina zino buyinza bumusalira misango naye ekyomukisa omulungi nti yazeeyo omutonzi we agumusalira mulamule naye ate mwasanyuse nze kino nga kituufu twasanyuse nze omu kubasanyuse lwaki obanga wegasse ku layini enyigiriza ogezeko okunyigiriza abalala nawe oli musanyufu ku nfa ya Sobbi ndi musanyufu nnyo muwala we wuuno akulaba akuwulira oba kyomugamba nti kitalo osanyuse busanyusi twamugambye dda kitalo naye ekigambo kya Sobbi kyeyayisamu ku bantu b'e Uganda abantu ba boda nga bakaba ba Sobbi naye dda nazzi kuno nga omuntu yafiirwanga nga newankubadde omuntu mubi bitya tebakyogeranga mu kamera wadde mu bantu ne mwe ennaku zino mwakifudde ekyo kubanga mujja kunyasa ng'omuntu abeera afudde andi kati byafuuse bya .com Museveni yabituleetedde kuba yalemeddwa okutuviira ng'omuvubuka oyo ffe alinza otufuge atufuge kyova kali nafu tukali bintu bya kamera mwabikyusizza eyafudde nga kiwaide bugambira wagende oyo eyafudde muntu wa Museveni oyo Sobbi muntu wa Museveni era yamusawo okutta abantu ba boda abantu kutubonyabonya naye waliwo ataafe ffenna tujja kufa naye ate obanga okyali mulamu olina otetenkanya obulamu bwo so si muntu kujja bukujjeko mu ngeri ate ey'enjawulo kati muwala omwobubaka ki muwala we kyetumugamba agume Mukama Katonda agumye kitaawe naye nga muwala tujja kuba naye tali mu mbeera ya kitaawe kuba naffe abazadde nange ndi muzadde tweyiye engeri tweyiyaamu naye tumaze nga tusobezza naye ate Sobbi yayegala neyegala ate mu mbeera enkyamu obedi space muwala we gyawangaalira nga mpula y'ebikolobero bagamba nti andibanga nawe alinga kitaawe space tewali ebikolobero edakwata kubo lyerimu mumuwaddeyo naye okola ebikolobero kitaawe byabadde akola era bannansi bajja kukulamula ne Katonda we yennyini naye amala agukulamule naye bakiriza gaana kibi era tunakuwalira wamu naawe okuba nti naye ate tekijjaawo kiri ekyebikolobero byabadde akola okuwasa tujja kuwasa bitubikolanga kuwasa bagundi babakibweteremu ate tujja kuwasa tukuwasa tokitya naye anti nedda omutima guyinza okuba nga gwoyina sino gubadde ogwa kati okkiriza okwatulisizaako bomu ng'ate lwaki ne Sobbi yennyini omukyala era yensonga lwaki namwe muli oyo abasigali kubeera buli kiba kya kitaawo akimanyi agamba muzeeyi alina emundu yateeka wansi w'ekitanda nti kitaawo yose n'azikirira mullo si bwe kiri amazima gaagano tetugamba nti nno yalyose n'afa naye yalyose owulira n'afa mu ngeri y'emu gy'abadde attamu banne kuba Bayibuli ekyogera nti alisa munne ekitala naye ajja kukola
yakusibwa kitala so kati mu ngeri gye yafuddemu yengeri gy'abadde attamu banne tasse omu tasse 10 ye nyini abadde avaayo ne yeewaana lusegeera so kati mu ngeri gye yafuddemu ozaawo tusabe nti ate ab'eŋŋanda zibaleke kufa bwe batyo naye baveyo balokoke si kulokoka mu ddiini wala balokoke mu mitima ono namumasedde muwala wa Sobbi owulira otya gogera kuno mubeezi owulira otya kinkoze obubi nti ate kati kanzu ya taata gwembadde ngeno jjuwa ate kati yafunye dde omusika abaana okubeera azibire nti omusika yamufunye mu musaayi so si mu bikolwa tetwagala ate n'omusika abeere wa bikolwa bye bimu n'ekitaawe byabadde gena muwasa jangu omubuuzeeko naawe yitawo akamubuuzeeko munange guma ffenna bwe tuli nenaffe tulina baganda baffe banyinaffe abamu nga nabo bayita mu kkubo lyerimu naye nga tebalina musango onakuswama ng'ofunye sente zo mu bbanka ate nakuyisa bubi naye nga sente zo ezikussa aga Katonda ogamba Katonda yamuwaaki asubire nti mu kika kyammwe yeka yabadde alina ebikolobero ng'ebyo abalala bo balisida tabadde mubbi nalabye mu mbeere ng'abaana bagamba taata abadde muntu w'abantu nga bw'olaba byemuke bwe yafa ne tugamba bannaye abadde muntu w'abantu biki era nekusobye bwe bakyogedde sakiriza ganda buli omu ne bw'aba nga abadde n'ebikolobero bitya bw'afa tumukwasa omutonzi baye yamutuleetera era yaba amutututteko aba afudde mu nfa kyoba akisidenti oba kutemulwa oba afudde musujja afudde malaria afudde siriimu kyonna kyekiri kimama kikyo kikaaba lwakyo kisirisizaako ennaku kyagumye dda kyagumye dda kasofuyi kikoze obubikire kimu otuusa okuva ku lujja nga tekitaawo tali gwogera okumugumya samu kamera Pira olwaliro teguwedde naye nga ng'ennaku z'omwezi 29 lujja kuba lunaku lwa kutaano tugenda kuba nga era tusisinkana wano wennyini okuba nti ate tufuna omuwanguzi abazannyi tebasuusuddwamu generale naye nga babadde banootingibwa so ku olwo olunaku line-up lwegenda okuba nti eri fine sportingibwa ate basigale okuba nga bajja nga bakola zi trainings saidi ati olunaku luli lugenda okutuuka nga tiimu eri clear and steady naye ng'ekisinga obukulu mu byonna basaponsers bonna tubasaba ababe nti batwegattako era tubakoowoola njagala okutwala omukisa guno okuba nti mpita ku mpewo zino eza Nyondo Media okubakoowoola basaponsers baffe mwenna mujje tiimu yaffe ererede mujje mugisaponseringe ate era n'okuba nti mutukwatirako ku nteekateeka eno eya Inter Emirates kuba Sharija yeetegese ffe bategesi aba Inter Emirates eno so tubakoowoola mujje mube nti mutugattako ku nteekateeka eno. Nkulamusizaako ssebo. Nange nkulamusizaako ssebo. Ssebo. Amanya n'eddoboozi Nyazi Rashid omuzira Mbogo. Musajja ow'Embogo. Kati mukama wange obadde musaale nnyo mweno ggala egenze mu maaso olwaleero ku stage kwe tuli eno. Kaakati tusaba otubriefingemu nga tumaliriza. Ffe ng'aba Nyondo Media abagoberezi baffe abafolowinga Nyondo Media baagala kumanya kikyolaba ekyongeddwako twafaali kiri omulala bimwongeddeko. Okusooka nja kwebaza Nyondo Media nti yeebala omulimu gwakola gw'amaanyi tumulaba buli wamu waali ate yeebale nnyo okubeererawo community kubanga buli ekibwa community akiteekayo ekyo neyo nsonga nkulu era ayongera ettaffaali ddene ku community. Ekirala kyenja okugamba nti Sharija emabegakawo emipiira gibadde gisambibwa naye ng'abantu baba batono naye kino twakireeta okukomyawo vibe ya community okubeerawo nti tubeere bumu ate nga tussa kimu nti ekizibu ekigudde ku mulala kiba kigudde ku mulala bwe tukuŋŋaana bwe tuti tumanyagana ne tumanya nti gundi asula ku kizimbe bwe kiti gundi akola bwati ne tusobola okumanyagana. Omupiira guno
kyamakulu nnyo eri community zonna kigulina kyegwongera ku community guleeta abantu ate guleeta obumu mu bantu n'empisa kyekirungi ekiri mu mupiira era kyo kituufu kuba ndabye abantu bangi olwaliwo ne bembadde sisuubira wano abantu baddewo namungi w'omuntu ye era tujja beebaza nnyo Sharija community abawagizi wamu ne ttiimu ne basponsors nti beebale nnyo okulaga mutima ogwo ogw'e Sharija Dubai emabegakawo ebadde ekitusingako ne kati Sharija vibe weeri era mbasaba nti vibe eyo tusigale nga tugikuumye tusigale nga tuli bumu Uganda tetulina emikwano gyaffe gye gino gye tulina kyo ku kyeyo kubanga ekizibu ekisooka okubeerako ab'ekyo bye basooka okimanya so nsaba nnyo abantu tubeere bumu tugyewo enkaayana zonna tugyewo ebyokwewalana tubeere omuntu omu kubanga enkya tomanyi agenda kuyamba ne luli tomanyi agenda kuyamba kakati gale ekomye wano oba ekyeyongerayo gale olw'obudde twabuukinga essaawa 4 naye essaawa 4 ziganye tumala ate nga waliwo ababuukinze ne tusalawo nti omupiira abantu badde Friday tusobole okugumalayo tusambe ne final tugabe ebirabo buli kimu era omupiira nsaba nnyo Nyondo Media ennaku zino abeere ng'ateekayo akalangaako nti gala tewedde erina kuggwa ku Friday abantu basobole okudda abantu batangazi okuliwo abatategedde nti oba gala ewedde webeekoze gala tewedde kubanga buli tiimu ebadde ekyabuzaayo omupiira then ate tugende ku final so tebiwedde etegeeza ku Lwokutaano olujja tuli wano Olwokutaano olujja era tuli wano nga ffe aba community we tuli era bannaye mbasaba mubeere bumu Nyondo Media tukwagala nnyo ebikusobako naffe bitusobako ng'abantu naye sigala ng'opushinga kubanga akatono nnyo batugambye ekigendererwa ekiri mu gala eno baagala kufunayo ttiimu emu nga 28 wali ekinyusaawo baagala kufunayo ttiimu emu kalasu ekyo kiikira kaakati kyembadde nerabidde bagamba Sharija yegenda otegeka Emirates z'omwaka ogujja mu January nga 28 era tournament eno gye tusamba oba gala eno bakochi babaddewo emabbali nga balaba abasambi be banaasambisa ku lunaku luli basportinga banaasambira Sharija Cranes ku lunaku luli era kochi abaddewo ng'awandiika era we tunaagenda otuukira ku lunaku luli tujja kuba tulabye ttiimu yaffe ennungi kubeera wano we training era wennyini inshallah biidhini rahman inshallah toyanza mukama wange akatale kakagamba akasemba eri bannayuganda bonna abakulaba ku Nyondo Media abannayuganda mwenna abandaba ku Nyondo Media tweyagale nnyo ng'abannayuganda ng'amawanga amalala bwe gali tukole nnyo n'amaanyi tukyuse eggwanga Uganda ate temwerabira nti emirembe giri waffe naye lwakuba tulina okukyusaamu naye buli kookola kasevi kubanga amaanyi tugalagirako wano tetulaga amaanyi naye tubeere bumu kyekisinga obukulu obumu kyekisinga obukulu munnayuganda yenna ali ku ddungu kesijja kwerabira ntumidde nnyo abaana ba National Unity Platform n'aba People Power mu bbondoobono lya baabo sijja kwerabira sebonze mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform nze spokesperson mu UAE era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumidde abaagala nnyo Joel Ssenyonyi gwe bawadde obwa Leader of Opposition olwaleero abulidde tumwagaliza mirembe mirungi mu ofiisi ye amiina tweyanziza ssebo mwenna abali ku Nyondo Media abafaani baffe mwenna abali ku social media zaffe musobola okutufuna buli ekibadde wano olunaku olwaleero ku social media handles za Nyondo Media zonna TikTok, YouTube, Instagram, byonna Facebook byonna era tweyanziza bwenna betwatandise nabo paka olwaleero bless gye muli tuli wano tuli ku ddungu ffenna tukwata bendera ya Uganda kituufu tulinamu embeera ez'ebyobufuzi ebyenjawulo we can agree to disagree nawe ensonga webanga ya munnayuganda yakwekulaakulanya tubeera muntu omu osobola okuwagira NUP osobola okuwagira NRM osobola okuwagira DP osobola okuwagira Katumba Oye naye kyetwagala kati twagala kubeera nti munnayuganda abeera happy wano n'ewaka tetwagala munnayuganda yenna nga waliwo obukulembeze bwaffe owanga ali wano ku ddungu odde Uganda nga wejjusa nti kale nakola nga kasente kange naye kati sina kyennina puroguramu esingako awo tujja kuba tuzibategeeza ndowooza tujja kwongera okukyalirako Nyondo Media mwebale nnyo kyamaani tweyanziza obubaka obwo mukama assalamu alaikum 8 January Inter Emirates ate ekikubo kirina okusigala mu Sharija